Let's drive this car. We are just how many are you? Let's you causing commotion. How many are you? It's okay, you win. With the very many questions doesn't make you a king. Let's just move the instruction. Follow it. You make the laws, keep them. I have said your cause. So are you upholding the laws now? Are you upholding the laws? Where? Ah. Hey, please don't push me. Don't push me. Don't push me and don't touch me. Because I've not done anything. Why do you have to push me? Yes. We kindly ask you. Yes. But you're causing a lot of commotion. I'm not causing commotion. I've just come. Okay, can we I was asking a question. Okay, fine. Because you said you keep land order. Then I said, are you keeping land order yourselves? Sir, can we leave that and now move after? That a registered party, you don't want us to go there? Really? What is the problem? What's the problem? We stopped the... Yeah, they... What did you say we go? It's Kamocha, what? You said we're going to Kamocha. We stopped today. Let's go. Bwana tubuli ensonga ki abakulu bakuwadde. Where did you say you would go? Where were you going? I was coming with our head office. Okay, you go and enter the office. Can you enter the office? Because this is what happens. Simple. Go and enter the office. Officers extend. Allow honorable. Because you are sending all these people towards me. Fine, honorable. It's my request. Drive to your head office. Is this where we've reached? My brother. By the way, we are fighting for you. We are fighting for you, and you pretend like, you know. No, this is what's happening. This country, anyway. This is how far we've reached. You said you are upholding the law, but you are breaking the law yourself. Because why do you deny somebody's right? Somebody in their home. One day you'll pay for this. But this is very absurd in our own country. It is a registered party, and you can't allow us even to be human, just being human. Eggwanga lino we lituuse abantu mwenna abatunyigiriza ate njagala okusaba mu abakuumi b'eddembe mukuume eddembe temutyoboola ddembe ly'abantu
kubanga kati ebintu tulinga abeesulika ebintu byonna kati akola ekituufu ye mukyamu akola ekikyamu ye mutuufu. We are wondering what is happening. Lino eggwanga ffenna twalisangawo ate bannayuganda nammwe muleme kutuula eyo. Bwe mutuula eyo obutuuzi ne mutulekera ne mulowooza nti ababaka be bagenda okubalwanirira mwerimbye. Bano abantu tubasobola batono nnyo. They are only 60,000. Batono nnyo 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 nnyo. Ne butiyagasi bwabwe bwonna ate ffe tubagulira. Ne badda wano ne batumanyiira ne batukola ki, you know, this kind of thing. Omuntu azimbye amaka ge omugaana otyo ogenda ewuwe. Ffe twabagana okusimba ebitebe ebyabwe. NRM etulaga ekitebe kyayo yali ezimbyeyo yadde block emu. Kakati ffe tuli organized. Naye kati kibaluma. Kibalumira ddala. Naye ebyo byonna bya bwereere. I think what is happening here is clearly a violation of the rule of law. These people are supposed to keep law and order, but they are instead doing the opposite. Whoever does something right in Uganda is wrong, and whoever is wrong is right. Because these guys, how can you deny somebody from going to his home? We are not the ones who refused NRM from building their own party headquarters. They have told us within a short period of time, they are seeing all the people with us. So I'm appealing to all of you Ugandans, don't just keep there joking in your blankets and you think only MPs or leaders will fight for you. You have to be involved. These guys are very few, and it's us who give us these guns and all these things. What justification are they giving us? What Justification, what are they giving? They just don't want us here. They are not explaining anything. There is no reason. They just tell us to go away. You know? Honorable, tubulire ensonga kye bakuwadde. Tebalina nsonga. Yoli webusoka. Bazira nsonga. Tebatuwayire bali tubinga bubinge wano. Yewe babuuze. Bazira nsonga. Osobola okugana omuntu okugyewo ewuwe. How can you refuse somebody from going to their home? They have no reason. They have no reason why they are telling me to go away. Not to get justification because did I beat anyone here? Why he's going? Because it's going, so we need to let you go because the information is not enough. So we want you to give us some more information for him to understand the execution of his goal. So kindly, in Simububi, naye mutule lwaki agenda. Okay? Abandi size sina kyenkoze. Nibonda wangu ontiisa wachichi. My role is to ask. Maybe mumuleka omusajja agenda bayinza omuyisaamu eggaali. Angaendako kuwa Jjaaja Nup. Takwa mulya gwe bayita Jjaaja Nup, Jjaaja Bobi. Nze ndi mu struggle. Nze gwe mulaba nasuubulanga Dubai, Thailand. Mumanye ekintu ekindi wano. Nti kati nze nyenjeera bwenjeeza okunoonyaako okulya, okunoonya emyera. Omusajja ono tibakabulwa nankomya lwakuba neetaba mu kaluka ka Ssebaana. Nga Ssebaggala bamusibye ow'ekitiibwa egindi mu America. Nze okwataba mu kalulu nabuuza oyo biriggwa Biden ye yali kandidate wa NRM. Namubuuza bibuuzo ebinaafenyisiza. Ekyo kyokka ekyammalira akalulu bwe kakuwa Ssebaana ow'ekitiibwa awangudde tiyaganya n'enzira n'enkuŋŋaanya obusenge bwange bwonna n'enzira ye Dubai ne Thailand n'entitte emmaali. Ekyo kyokka kwe zibambega bantambulirako mu lw'entakulaale baatambulirako naye nabalabanga nga balina obuswiriri buno ne ŋŋamba abaana abankerekeranga abange omusajja bano gye babanga bambega bazzi balaba wenkolera omusajja makabulwa bakabulwa bwe bamubuulira ndi ntungula Dubai Thailand bagamba bankomi nti olwaleeta emmaali sibbangako misolo nge nabisira nasasulanga akodinge Biden ng'omusolo tugisatulira wali Ntebe olwamala okusasula ntisse
lole okutuuka mu kkubo wali ekajjansi nga neetika katonda alibasasulamu tenyine ekintu ekindi wano okubanga ndi naliwo dikibanze kakati mawo ono omufere mawo atuuka nabo atuuka atandika okukolaki Kibakabulu alamuze ekibiina kyaffe ekyabajjajjaffe tulaba akimukuza n'abatyoli batubuulira nako atunda ekibiina owekitiibwa Kyagulanyi ono ekumpiza naŋŋamba mamibiri mujje tukole ekibiina mba wakibiina bwe kuyingira people power yezadde Nuupu abange sibuddemu okukola ekibiina sibuddemu owuli ne kati Museveni twagazaaki Kibakabulu otwagazaaki tulagawa tukoyingewa ekibiina kyewandiisa I don't have to problem wano tuli Buganda owulidde baana bange munywere mu abavubuka mwe bannamawulire basiiba babacunya buli lunaku owulidde kakati zino mundaba ebyambalo byennaanise mujjaga nti ono nalusiba mugaggaali abaana babaganda bange buli lwe banjula nga bampa bamanyi ndikwa people power nga bampa zino gomesi eza people power kwe kwanaanika nti naye bw'ogenda kwendi omwana wange teyasoma numwa mugezi nnyo Robert Kwete teyasoma university lwa Kibakabulu otwagazaaki ekikulu kiri kimu va mu ntebe fetitereeza eggwanga lyaffe Kyagulanyi akugamba bulijjo yejja kusonyiwa ebyakusobako ottawali lwakitulawo oyita ewammwe otuulaawo otereera okola ebibyo tuleke tutereeze eggwanga lyaffe muyinza okulowooza nti Amini ataasoma amasima ga Katonda mukulu teyetukinyaako bw'ati fetwabanga mu takisi ng'olaba Amini abayitako bw'ati ali mu takisi oganiye yeevuga n'abakulira jjaamu olw'okuba teyatukinyanga Amini yatwagaliza buli kimu twayini zonna ezaali wano ze twatikangamu ebintu nga nkyasuubula e Kenya zonna zaaliibwawo vumbi buli kintu kyonna UCP yiri etunda ndongo UCP yali owuli eyakomaawo etunda ndongo yiri wali oba temumanyi bwera mu kifo ky'okuba n'ennanga kaakati bannayuganda sijja oluzungu lwaki tuli mu Buganda wano kaakati baana bange mbabuulire musabe essaala ate mwesibe enkuba nze mbabuulira Kibakabulwa ne bw'ona olumika enfudu ffe tugenda mu ntebe Nuupu egenda mu ntebe tubuuzeeko ku muzeeyo tukukimaawo amannya gange bampita Dr. Saafa George ndi mwana wa Mumbejja Monyera Muteesa bwe basikira obwakabaka buno kyenneewuunya yeggwanga lyange lino lyeryali lisinga mu Afirika obulungi era nga bw'otuuka mu Nigeria bagamba ti ekikobutani tokikwatako ekigula mu Uganda ebintu byonna ebikolebwa mu Afirika byava wano naye olw'okubanga abantu betulina be baorganizinga UPC 1 kakati bali mu gavumenti okwonoona eggwanga lino nze bwe nali e Buddo baleeta ennoni eziwandiika mu linnya lya ennoni eziwandiika mu lulimi lwa UPC 1 langi zaabwe ne babagoba e Buddo ne masomero gafa amakulu gonna nze sekretary general yampita ndi mulwadde naye nagambye kijja kuyitayo otegete I'm known
Debo okubira mu Bungereza wuno n'essimu bamanyi Dr. Sava George mwana w'omumbejja agasangiza. Wano sinatuukawo naye njagala okwogerera ab'amawulire before I do anything. Ogenda kukola okola kubanga abasirikale baganja abantu okuyingira ate bwe babagaana ate tunyingira ogwo gwe mulimu gw'abamawulire okugamba ensi gyabaali bazze babagaana kyenneewuunya ku gavumenti eno nze bwe nali ngasoma ebyamawulire PhD yange nsoma Amerika yasindika okulekera Sergeant Joe twatuuka mu India ekyewuunyisa abantu abali mu gavumenti naddala Chris Wakasisi yaliyo mu India mu lukungaano olwo awerekedde bodi tu bwe twali tugenda okuyita era ne mu hoteri weyitiridde soke musimbe kino ndaba empewo eri wano yinza obutafuna kyenjagala njagala dokita nedde nze nkwagala mwana wano yankwatira amu ne Jjaaja nalusiba ne Jjaaja tunamutuuzaawa munatuukiza n'atulakaawo kati mukadde ngo tuleko wali saagala oyimirire nnyo no namenyeka emirundi esatu okugulu kuno kwamenyeka emirundi muntu wa Katonda buli kimu bagala kwentagwendako igwe mbere nja and I'm a journalist by profession. Sure. So I'm fit in every corner. But still I need you to relax a bit. How? Relaxing at here. No, one mara. Wakuma? Yeah. Don't mind about. I don't mind. Yeah. Dr. Sava George naye sibwe mpitibwa Sava George Dr. kusoma bitabo nasomera Mengo Buddo Makerere Okimota University genafulia master Oxford University genafulia PhD in journalism nkoze banga gwanvu nnyo sikolangako kuno nzali b'omumbejja agasankinzi mwanyina wa Muteesa era bwe basikira obwakabaka buno Museveni antegeera kubanga ebiwandiiko omwenda byonna bye twagenda naye mu State House nga Winnie bye yanyima yaliyo nze naliko era mmanyi era mu kiwandiiko eky'omukaaga nze namuwatuza n'agamba nange yamusaava ne mugamba nti obanga oli saava oteekwa okugondera kabaka kyagambye. That is why bwe mbeera ku TV oba ku radio muyita Saava Museveni kwegamba kyenneewuunya what we call administration. What we call administration to the country. Bobera mu administration to the country. Obera omanyiddwa nnyo odati bwendi naye. Obera omanyiddwa nnyo. What type of administration do you have now in my country here? What type of administration eri mu ggwanga lyaffe?
bano bantu bagenda kuggulawo kibiina kyabwe bagenda kuggulawo kibiina. Why do you buzz about that? Otegedde luno oluguudo luyitwamu abantu bonna. Ekyo kyenvudde ntegeeza mu nsi yonna nti neewuunya kuliisirwa akasiisi. What are you doing in okolayo ki mu State House? Kubanga twali naawe mu India ne batugaana okuyita mu luguudo oluwanvu. Nze nakulembera nagenda ne Sergeant Do kubanga Libya twala eri America nga nsoma ebyamawulire. Naye oluguudo lwonna tetwaluyitamu kubanga bannansi baali balwetaaga. Kakati bannansi bagenda okuggulawo omukolo gwabwe gw'ogenda kuyita. What is the problem about that? And why do you inject yourself before you are injected? That is what we call a SAP injection. Ntegezeza nnyo Ssaaba Museveni ne mugamba the problem to you be bantu booli nabo. Omukulembeze obeera an excellent administration to the people, to the country, to the public. That is how we are. Obukulu oli leader, obukulembeze si Bwakabaka tibuba bwansikirano. Obukulembeze si Bwakabaka tibuba bwansikirano, not at all. Okulembera ne Musa Katonda yamuwummuza. Musa yamuwummuza so nga ate assignment ya Musa yali yakutwala baana mu Israeli mu nsi ensuubize. Naye yalaba nti n'akoowa buli muntu awummula. Omuntu kyotowummula kiri kimu Bwakabaka. Ate eggwanga lyange lino ndisaasidde kubanga Obwakabaka Katonda bw'amanyi buli muno. Onfuna bulungi gwe. Obwakabaka Katonda bw'amanyi buli muno mu ggwanga muno mwe bubeera. Obwakabaka bwonna obulala obuliwo si Bwakabaka obutuufu kubanga buli anointed. This is the born blood. Kwegamba n'olwekyo neewuunya lwaki muleeta embeera bweti. It is just what you call in English an immature administration. It is not a clear administration. Why are you eggwanga lino ekkulu bwe lityo lifiirwa ekintu ekyo ekyokubeera an immature administration? Olina kyala kyoyagala nkukunyonyole. Bakuga abasirikale bano bandisuubidde okujja ku kitebe kino mu mateeka. Mu Uganda tetulina basirikale. Omusirikale bw'amala koosi ye bamutwala ekyankwanzi ne bamuteekamu NRM reading. Nze bwe najja kuno yalina mukwano gwange nga information officer wa Radio Uganda n'aŋŋamba nti ava kyankwanzi bwe yandaga constitution nga kikwangala. Nze naku constitution gunene njaga ogwa buli nsi bwe namubuuzaamu ekibuuzo ne mugamba nti ebintu bya Buganda eby'ettaka biri luddawa nga it was not there. That's not a constitution. So ebyo ekiboonoona bano ekiboonoona kiri kimu power. Naye obuyinza mu nsi yonna fe abalina Obwakabaka obuyinza buli eri Kabaka. Bano bali ba leader Musa era leader kankutegeeze kino okimanye. Ebigambo bisatu tebyogerwako mu nsi tobiteesaako. Katonda Kitaffe, Mwoyo Mutukuvu ne Yesu Kristo biri undebatable. Katonda gamutaddewo bakabaka okufuga ensi eno. Nze kabaka wa bakabaka. That is why nti ebya Museveni tubiteesaako kubanga he is a leader. Naye totuyinza kuteesa ku kintu kya mutebi. Era ensi yonna Obwakabaka
buwa Mutebi ekitiibwa kubanga yeyeka kabaka mu nsi yonna ali born blood bali bonna abo bakwini abafa juzi ngendayo kubagiza banje nali nsula mbadde ku kitande mulago naye abo bonna si bakabaka those anointed kings bava musayo guli anointed Mutebi tava musayo guli anointed munnamawulire mukitegeere bulungi ekyo bye bikola era bye bibeerawo n'olwekyo ensi yonna ewa Mutebi ekitiibwa kubanga ye kabaka yekakonda akolagana ne Katonda bwenti bwe nkunyonyodde Dr. Sava George obo ndakyo yagala okumbuuza mbuuza before I close. Kyengezako okubuuza gwe eno laavu ey'okwagala national unity platform wagijjawa omukwano okwagala national unity platform ogujjawa nga gwe agijjawa obulamu bwange bwazaalibwa mu mature knowledge oba excellent mature knowledge. Abantu bonna basava bowulira ne bannaava nze Mutesa gwe yasitulanga mu ngalo nga ndi kato okifuna yenze sava n'olwekyo nazaalibwa mu magezi kankutegeeze waliwo ekintu kye bayita amagezi it is a born blood abalabaga nti ogafuna mu ssomero nze university nazituukamu zonna saalabayo magezi otegedde amagezi gabeera born blood ate ndi muganda omuganda kyava gamba ne gwazadde jjo akubira eŋŋoma n'ozina okiraba ate mu lusungu bakugamba the younger trees makes the forest to become green and to be admired and you cannot admire the forest without younger trees. Okay. All right. Okiraba so n'olwekyo muteeka okumanya nti abavubuka mu Bungereza bakiyita mira. What is a mira? Wano mugiyita ndabirwamu mu Bungereza tikiri ndabirwamu. Mira it is a youth ye ndabirwamu y'ensi. Yes. Emiti emikulu giwaatuka mu kibira ne gijjamu empumbu ne gijjamu obuwuka ne bagitema ne gifumba. Otegedde abalala bayinza okugamba wiifu emira kankutegete kankamaleyo kanondoke emmale bw'obeera tourist nga olina knowledge olina mature knowledge bw'obeera nga olina unmature knowledge bw'onsanga ng'ombuuza ebifa mu ggwanga that means that you are unmature brain kubanga nze sibuuzibwa bw'oba oyagala okumanya ebifa mu ggwanga babuuza ggwe not me. My time is over. Yes. You are answerable to the country, not me. I'm not answerable. You have that intelligence in you. Intelligence in me. Embeeramu ngitegeeza baana. Lwaki ono tebwabula yalowooza nkyali mugezi nnyo emyaka gito ekikala? Lwaki alowooza documentary tagijjawo? Nze kitabulwa atawabulwa nze nno kirowooza bwenti ye muntu gwe sitegeera mu bulamu bwange era sinza kukitegeera kubanga administration sigitegeera gy'aliko.